Kaakati bannange omufu teyeefiira n'omufu abanja obwenkanya. Kadaama ono Shadia Nansamba golaba mu katambi kano akasooka yattibwa era ng'omuntu eyamutta yali boyfriend we era nga taata w'omwana we. Oli gw'olaba ku mpingu, abo ababiri abali ku mpingu bwe batta Kadaama ono ne bamulesa omwana we omulenzi ne bamulemesa n'okulya kasente ke yali akoze emyaka 3 e Dubai. Abo nno poliisi yabakutte. Olwamala okutta Kadaama ne badduka, poliisi yamaze n'ebakwata. Kakati wuliriza, nga sinnabakutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Nansamba Shadia gw'olaba ono bbaawe yamutta era nga ye taata w'omwana we, oyo gw'olaba ku mpingu. Kadaama ono nga bw'omanyi nti yagenda e Dubai n'atandika okukola obwa Kadaama, buli kasente yali akasindikira omwami oyo. Ababiri bano baali bakkaanya bulungi nnyo. Namugamba nti sente ze nkusindikira katuzikolemu ka bizinesi. Omwami ekirowoozo yakigula era sente yazikolangamu bizinesi. Buli musala gwe yafuna Kadaama ono yasindikiranga bbaawe ono sente. Nga bw'omanyi abasajja ebiseera ebisinga batuuka ekiseera ne bakyuka nti bw'oba omusindikira akasente nga toliiwo atandika okufunayo awo obukazikazi obulala bw'aba abojjabojjererako. Kati oyo omuwala gw'olaba ku mpingu bamuyita Birungi Sharon, yalinga nga w'olaba. Kakati Kadaama ono Shadia bwe yakomawo e Uganda mu mwezi ogwa Desemba, yatuukira ewa boyfriend we, naye boyfriend ono engeri gye yali yafuna omukazi ono Sharon teyakkiriza Kadaama kujja gye yali asula. Yafuna akazigo n'amupangisiriza. Nga bw'omanyi nti Shadia yagenda okuva ku kyeyo nga talina yadde n'ekikumi, nga buli sente z'abadde afuna abadde azisindikira mwami. Kati obwe yakomawo omwami n'amufunira akazigo w'abaasula. Ne bwe yabeerawo wiikisi nga 2 nga talina kyakukola, kwe kutandika okwogera ku nsonga za ssente ze yali asindika. N'agamba omwami, akasente ke mbadde nkusindikira wakakolamu ki? Mbadde nange njagala ntandike okukola. Omwami n'atandika okwebuzaabuza bwe yeekambuwaza. Ono Shadia yalina essimu gye yali akwata, iPhone 17 Pro Max gye yali yagula ng'ali e Dubai. Bwe yalaba ng'omwami ono tamubuulira ssente kye yazikolamu, yatunda essimu ye gye yali akwata n'atandikawo saaluuni. Ono Shadia n'atandikawo saaluuni eyiye ng'omukazi, atandika okwekolera. Nga omanyi nti omuntu ovudde Dubai, ovudde mu kiyumba, okomyewo e Uganda nga toyagala kutuula waka, n'ogamba nina essimu eno, essimu gye nina eri mu miliyoni nga 4. Lwaki sigitunda? Ezo miliyoni 4 ne nzikolamu ka bizinesi akasobola okugira nga kambeezabeezaawo n'omwana wange. Era Shadia ono Kadaama yatunda essimu ye iPhone 17 Pro Max n'akwata akasente n'akatukolamu saaluuni. Saaluuni eba etambula wiikisi nga ntono nnyo. Kwolwo olunaku yagenda ku saaluuni ng'obudde buli leeti. Yagenda okutuuka ku saaluuni yasanga saaluuni nzigule, nga boyfriend we oba taata w'omwana we Sekamatte Moses alimu n'omukazi omulala era nga beereze. Oyo gw'olaba bali ku mpingu nga bali mu saaluuni y'ono Kadaama Sharon omugenzi nga ssebo beereze. Ne yeekanga n'agamba ani ono? Bwe baamulaba nabo ne beekanga ne batandika okwekangabiriza. Olutalo ne lubalukawo. Kadaama n'atandika okuyomba n'ono Sharon ng'amumanyi abakazi buli omu abayagala alage nti yaliwo ye nnamba emu. Ono boyfriend ssebo ejjoogo lye yakola kwe kukwata omukazi omulala ate n'amuleeta mu ka bizinesi, omukazi ka ye yeekoledde. Ndimu okubanyumiza olukwe lw'okumutta lwatandika lutya era lwavaawa. Munnange abakazi batandika okuyomba, batandika okwerangira, batandika okweyuza. Ono Kadaama atandika okugamba oli Sharon, n'essente ze weeyagaliramu zange nasindikiranga oyo omusajja ssente zange, n'awasaamu ggwe, nkoze akabizinesi kange, ntunze na ssimu yange, kyokka n'essaawa zino akuleese wano mumanyirire ewange. Nga omanyi abakazi batandika okulwana. Sekamatte ali wali akola ki? Buli kimu akirengera, tanyega. Abakazi ne batandika okweyuza n'okwesika enviiri, bano ababiri okuli Shadia n'oli Sharon ne batandika okulwana. Wakati mu kulwana
Sharon yakwata Peva n'agikuba Shadia ku mutwe wetu n'amwongera. Bwe bamukuba Peva ku mutwe yagwa wansi. Sekamatta ali wali alaba yeefuula atabiriemu alese bano bali mu kulwana. Bagenda okulaba nga gwe bakubye Peva agudde wansi avaamu omusayi gamba asambagala busambagazi. Abaagalana bano ababiri okwali Sekamatte ne muganzi we Sharon ne badduka. Ne baleka Kadaama nga bamukubye Peva ali awo ku mutwe, ali wansi, ali mu kusiitaana, ali mu kulwanirira bulamu bwe, bo ne badduka ne bagenda. Abazirakisa bagenda okujja okumuyoolayoolawo nga taasibewo taasolowo yali ku mumwa. Ono yafiira mu kkubo nga bamutwala mu ddwaliro. Kati olunaku olwaleero Sekamatte ne Sharon babadde baabula nga badduka. Bali akasente k'omukazi, bamusse, bamulesezza omwana we, bo badduse sebo n'okudduka badduka babiri. Era bulijjo gye bali ono baamutte ennaku z'omwezi alinga wakati wa 11 wakati w'ennaku z'omwezi nga 11 10 we watyawo. Bano no babadde era bakyabeera bonna ssebo nga baliyo ssebo era bo beeyagala. Eno baleka bassa omuntu baleeyo beeyagala. Munnange poliisi yabakutte era kkooti n'ebasindika ku alimanda e Luzira. Ennaku we bagenda okuddira teryamanyi, kati baleeyo ku alimanda teryamanyi oba bagenda kudda ddi oba bagenda kudda ddi, naye nga bali eyo. Bali eyo bali ku musango gwa mada n'okulya ssente mu lukujjukujju, aggravated robbery. Bali ku musango gwa mada n'okulya ssente mu lukujjukujju kye bayita aggravated robbery, oba ndi mutuufu naye nga babakutte. Kati omufu teyeefiira. Mukazi wattu baamutta, yamala emyaka 3 ng'ali Dubai, ali mu kiyumba atoba. Mu butuufu buli mwezi yasindikiranga omusajja ono ssente, buli mwezi yasindikiranga omusajja ono ssente. Ate omusajja yalinga mwesigwa, buli kimu yakikola. Obubizinensi bwe bakola mu ssente za Kadaama gyebuli mpozi nga bwe baali badduka bino baabutu naye nga gyebuli. Naye ate yavawasizaamu omukazi omulala mu ntuuyo z'ono nabe we yava. Mukazi wattu n'ayagala engeri gye yalina essimu ennungi n'agitunda n'ayeekoleramu kasaaluuni awo, agiramuna ng'anoonyezawo 10, asiba ku nviiri, akola obuntuntu mpola mpola. Kati laba nno ate gye baamulumba okumumanyiirirayo ne bamukubirayo Peva ku mutwe ne bamutta. Eky'omukisa omulungi baabakutte era baabasibye, bali kwa lumanda e Luzira babeere eyo oba bafiire eyo banabo bafiire eyo. Kati omufu teyeefiira. Kati bagenda kubeerako eyo balime balye ku kawunga. Ssente ze baanyaga ku Mukadaama tebajja kuziwoomerwa na kuzinyumirwamu, kye baaliddeko kimala. Kale CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu, mukolomirwa mannyo nnyini ddala. Subscribe nga tunaba kuba nti ate twegattako tusooka ntambulira ddala wamu nawe yatwegattako edda omulimu gw'okola gwa mannyo nnyini ddala. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.